Erukunde kele goma tamalili gome na bere konda ntezola mbambelele malaya muleko bayimino omukyala eso nyono nyoluyimba lwa Detacha na nzizemu nango oluyimba lwa Detacha nendu onono. Okay, Detacha walese muloga empya a number SSD ya south abajja St. Anne's Southern Division St. Anne Southern Division abantu baloza mvuga ya Sudan si Sudan nzate Sudan nakenda yo najije Jamaica St. Anne Southern Division era kibulanga wano kubali ate sembya yo BP ate BP tegeza boss staff the people nti gundi y'abantu muntu w'abantu boboli serebu muko bakuwe yo BP sa boss staff the people nti oli serebu w'abantu so ovuga bagamba yo kanege yo serebu so St. Anne Southern Division si Sudan wajja nayo bajeta luvanyuma chali wange yajimperesa okuva Jamaica chali ate munagana naye nga wangalira Jamaica kati engeri gye tuli nti ffe tu representing wano Jamaica mu Africa yampereza eggaali eyo naga nti okuva mu St. Anne Southern Division genda okoleki onyolemu kyakabinyoze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine Detacha Sankaraman so bintu bingi ebitambula mu ggwanga bingi nnyo obugezezaako omanya omuliro guli ku social media awo ogwa Kenzo kyaliwo Eddy Kenzo kimanyi kyaliwo mukwatagana kyali wange nnyo so yagenze nayogera ebintu awo nga avudde ebweru mu America manyi abadde yagenze mu Grammys so bwe yakomyewo of course nabaddewo munyenya kukibana yabyogeredde n'agamba nti tewaliwo oluyimba na lumu ku nyimba za Fire Bongo Lutaya lusinga zizze essaawa zino zaalina of course omuliro mungi nnyo ku social media buli omayo teyakimalayo bulungi nti ku YouTube omanyi waba kimazeyo naga nti ku YouTube abamutuufu because ku YouTube tugendera ku views so gamba nti oluyimba lunene ku YouTube n'okyongerako kitegeeza nti ogenze ku YouTube n'olaba nga lulina views ozisinga ezooli so abamutuufu bw'aba kyongeddeko nti ku YouTube bw'agamba nti lunene oba maybe munsi oluyimba luba lunene okusinzira awantu kiwoyogedde oluyimba lwange luyinza okuba olunene ku Galaxy FM nga yalufula nambe mu countdown zaayo kuba oluyimba lwange luyinza okuba olunene mu Puerto Rico kati omwana wa senga wange Conscience Mugomita Conscience yakuba oluyimba lwe bayita omwana wa senga wange Conscience Mugomita Conscience bamuyita Garfield family yaabwe ba Garfield muzeeyi we Garfield yagala nakuba oluyimba lwe bayita Simple Song ne lukube Japan nge Jamaica teruliyo ne lukube Japan yateekamu obuvuga obulinga busaasi taka don't try me baby don't touch me na yagenda okulanga bamuyitira ebivulu era albamu ye yasooka ba Japan be bali bamusayininga olw'oluyimba olwo n'agikolera eyo n'agifulumiza Japan kati oluyimba lubeera lunene wantu so Kenzo aba yayogedde nti oluyimba lwange lunene ku YouTube naye ate lwakuba nti kati bali bayogerako emirembe gye baakubira nga YouTube teyaliwo tewaliwo social Facebook oluyimba bwe baba baluteeka ku YouTube olwalutaaya muntu mulala maybe yaluteekayo uploada mulala muwalawe of which terufuna relevance nti olw'okuba tetuli ku channel ya lutaya tetusubira lutaya kubanga oluyimba luliwa ku YouTube maybe ng'omuntu asaakinga alina byanoonya then ne promotion y'oluyimba olwedda bw'oluteeka saa zino ku YouTube naye luba lwa Tupac tetusobola kufuna views nozibaza Michael Jackson tezirina views zenkana n'abantu nga bayimbi nga 69 omumanyi waliwo omuyimbi America rap ali awo bamuyita 69 abeera ne biliyoni ya views billion number neteri amumanya ali awo jasobola okuba nti akola ebintu ebirifaana omanyi YouTube eyo nzibu nnyo oyinza n'ovuma obuvumi omuntu oluyimba lerukola kakati oliye bw'aba yakola ekintu kye nga yagamba nti YouTube yapimirako mutuufu because era YouTube alina views nyingi nze simunenya alina issue naye yayogedde awo n'agamba nti nno yazemu oluyimba lwa Fire Bongo Lutaya Born in Africa n'agamba nti teyaluzemu ye kumwongerako maanyi talwetaagamu ssente wabula yayagala kulwongerayo maanyi akulwongerayo ogwo kiraba baani abamusabye maybe nga waliwo abazene bamusaba ne bamugamba nti twongereremuko mu luyimba luno amaanyi oluddemu naye bw'aba ye yagenze n'alubasaba n'ayagala alukole kitegeeza nti ye alina ekigendo ekisinga ku bali baagamba nti ate baalukolera
because fete twagala dwongera maanyi because nyini otaliwo nti agenda du performinga terwongera mu maanyi nti tulina gye twagala odutunda terwongera mu maanyi nti family eri awe eyagera kyobula ye fe tuba tulowooza nti bw'oyimba oluyimba fe culture gye tulina Jamaica okuddamu oluyimba lw'omuntu total eba respect oba omuwadde ekitiibwa respect unu kati omanyi lwaki abantu bayombye nti lwokuba yazeemu oluyimba papasile kuwa oli respect ate n'atagimuwa Abajamaika kitugamba respect unu nti omuntu wabazeemu oluyimba olw'omuntu kyosooka okukola ne mu intro wano osooka kupasinga respect omentioninga nga bola bagundi bwe yayimba olwa Viola Jostede nagamba trust in peace eri wamala babiki kati nze gundi ani ne bashagya banene baddamu ennyimba z'Abachakademas nga bakyaliwo awo bakyalibe bali awo ne naaluddamu n'agamba bano babi naddamu nenga Shaggy ye munene ku Bachakademas netasobola kuva eri n'agamba nti nze okuddamu oluyimba lwa Chakademas n'agamba because ye kituufu nti Shaggy munene nnyo ku Chakademas emirundi gyonna naye ate Chakademas yakuba raga ono asookerwako n'amumanyisa ensi yonna nti abantu bayinza okuba banyumirwa Shaggy bitundu ebimu mu nsi olw'okuba bawulira raga wa Chakademas ne baagala Abajamaika so kati kitegeeza nti bwajjeno n'agamba nti ate nze nazeemu oluyimba lwa Bamba mu lwa Chakademas olw'okuba nayagadde okumutunda kituufu lwa Chakademas aliyo mu Jamaica zimulira eyo ono Shaggy munene mu nsi yonna netasobola kyogera because bw'obozeemu oluyimba lw'omuntu eba respect unu kati fe tufunamu ekigamba nti Kenzo alabika yazeemu oluyimba olwo okwagala kudiisinga because tetumanyi lwaki yayogedde ebyo tutandika okufuna ekigendererwa tereka yaluzeemu kwagala kulabisa olabisa because kati gwe okuddamu oluyimba oba olina kupasinga respect ate lwaki oba olabisa naye atalabika ndowooza nti alina ensonga because yagambye nti wano mu Uganda fine tulumanyi naye agamba nti mu nsi endala gy'atambulira mawanga tetwagala balumanye teri ayagala balumanye mbu kiyambe ki mbu weera tutadde ku YouTube channel ye lugenda kuwaani views lugenda kukolera ani anti kati yagamba mbu lutunde omugenzi ajja luperforming nti munnange nkuyamba kutunda oluyimba olwozukke mu ntalo gy'oluperforming talina kye luyamba ye entayali mbu ate luyambeko ne family agenda giwaaki talina so ekyo mu lulimi lw'okuyimba kyabadde kibi because fe tuma nga wenkugambye nti ekikulembera mu kuddamu oluyimba lw'omuntu respect unu kakadi ye bw'abanga ate yazze mu kudiisinga kiba kibi naye mu lulimi olulala ti bintu byaffe bino byakwejagajagamu awo okukolamu art kusika busitanti kulobesaamu babaago waya kikola nalabyeko abayimbi kino tekyalabise bulungi okuba nti bayimbi banne bavudde ne bamulumba direct omuyimbi Irene Ntale namulabyeko awo ye ku mukutugo gwa Twitter yekiza okuba kyamulumye kubanga Ntale y'omu kubaddamu ennyimba z'abantu kati amanyi nti ekikulembera okuddamu oluyimba lw'omuntu respect unu kati bw'alabanga gwe wazzeemu ate gw'odiisinga kyamulumye najja yakimanyi producer Pademan naye akimanyi nalaga obutali bumativu akimanyi nti bw'oddamu oluyimba lw'omuntu respect Biga yagambye agenda kuluddamu agamba nti omusajja yaluzeemu bubi naye kati ateekateeka ali mu studio awoominga agenda kuluddamu so Biga naye waddembe okuddamu naye tulabe byanaddamu asobola okuluddamu okusinga Eddy Kenzo gwobolaba kisinziira olimba oduddamu first of all olina owuninga oluteeka mu art wo okitegedde oluteeka mu art wo ne lufuuka ng'olulwo kaniza oluyimba nga wenaga nti oluyimba bipikini oluyimba lwa mikolo oluyimba lwa mbaga bipiki ogundi bipikini inspirational song luyimba lwa kulyowa abantu myoyo bipikini bimpitako nga byebitibula bwekikuyitako nekyebitibula n'olyowo obwo omwoyo kakati nembeera n'oluyimba wayawula lwa mikolo lwa mbaga kyanagwe wayawula nga kiri awo genda kyanjula kiri awo kyawudde kakati gwe wadda n'oluddamu oluyimba lwange nga wayawula n'otaluwa kintu kigendererwa kye nayagala kwanze ndwagala lwa mikolo ate gwe n'oluyimba ng'olufudde kidandali nyinza okukunyiigira lwaki ayonoonya oluyimba lw'emikolo lwaki anoonya oluyimba olulyo emeyo bipikini kuba nagamba nti topapa nnyo rasta bitundiga nga birina n'obusirimuga ojja kufuna obusirimuga bwe buki oyo gundi ojja kubuuza ku wisidingozeeyo yabumanyi abumanyi tera n'omulaga nti kabusirima kakaife naye nga sobwe kityo oluyimba olina okumanya ekigendererwa kyeyaluyimba yali ayagala ki naye naawe ozze na kigendererwa ki ate oteeka okuba nga wali olwagala nnyo because bw'oba walwagala nnyo oluyimba bulungi
nagendanga mu Ndiyoki naliko mu Gizigagula Arena eri mu St Elizabeth kati va mu Kingston kwata eri okuba erigende Twilane mu koona eride Portland waliwo hall eri abagita Gizigagula Arena eringa sharing olo yensambi awo twakubiranga Ndiyoki zedda niyo okumanya nayagalanga ennyimba za Shonipo nagendanga nensiddamu afu manyi Karaoke weri oyimba ebigambo byeraga ku screen oli bye yayimba nga we bakompeyalinga kugwe byoyimba nga byeraga n'oli kati gwe yimba wana ekigambo nga kiri respect gwe yimbe expect oba wedde bakusala busazaawo jaja agamba pull it down balance ne bakujayo kati ze nagendanga nenyingira ennyimba za Shonipo n'okuba nali mwagala nnyo ng'ennyimba bw'oyingira ekintu ky'obadde oyagala ennyo nga naawe okifiiringa okiyimba bulungi nakuba temperature adidia dem skliati shandapal semigeveta fuel gas 5 million and not ochitegedde well no man the wait and cooler and be keeping you warm I got the right temperature fish tire from this time and bagamba ye oba mulala naye kati governor no imati oh the great government Waland obate walwaga kanizo losola duddamu because salwagala nnyo salufiiringa siruwanga budde ne bwontugira ne bwonga nti nyanyiriga akagatto sola duddamu because salwagala nziramu kye nayagala abantu bangi baddamu oluyimba olwo Bebe Cool yaluddamu oyo yalukuba bulungi Little Boss naye naaluddamu oyo muyimbi nnyo lwaki omuli luguze nnyo ku Eddy Kenzo ate nga lwo n'ennyimba leereza yali talwagala yaluzeemu nga talwagala ddamu ekintu kyoyagala abantu bajja kumanya nti wabadde okyagala yazzeemu kwagala kulabisa okusinziirako ku bantu kye balaba naye nga all in all kijja kuggwa ate ne gundi ne Shiba Kalungi ne Daddy Andre baddamu oluyimba lwa Fred Sebatta nabeera tebalutereeza bulungi nabeera tebalutereeza bulungi okusinziira ku luli omanyi kati obuzibu bw'okuddamu oluyimba nti abantu bako either kyokola olukyusiza ddala ne luba lulwo nnyo nga toyagadde kuyimba ng'oli because bwegala okuyimba ng'oli kifa luli saamu wange bano lwe baddamu oli omukazi yalina akalowoozi nga kawaawala nnyo kati bw'oyagala okuyita mu ki eyo mwe yayita things anaaga kama right kati bweyimba bibyo nga GNL bwe yakolanga ngafuna kakola sene kaima ani yali ye najja naayimba hip hop era naye abaaluzeemu oba kitegedde kati gwe Shiba jangu ne lwagawo ono mpa bulungi naye ng'oli mu saamu wange ogambe nti saamu mpa bulungi naye ng'oli mu saamu wange olina engeri gy'omuyisa mu kishiba oyita mu Shiba okuyimba saamu wange naye bw'oyagala oyita eri ng'ate oli maybe nga toli mubi nnyo nga naye weemanyi kikulya olowooza kriteria ki ezalikozeseddwa abantu bano okuddamu ennyimba zino abantu abalizemu ennyimba baali balonze okusinziira ku saaki ennyimba obutoonooneka no sina kubalonda tezoonooneka saaki naye kyetugamba nti oyinza obutakijjayo bulungi bantu kye bagenda siima jjukira mu kuyimba kuno tuyimba bantu tusiima nze era nsasira omuyimbi agamba nze sifaayo baani ate abantu tulina kyekigendo ky'okuyimba okuyimba is to entertain someone to entertain is kusiimisa muntu okitegedde the major purpose of you singing a song number one pandlis is for entertain then for inform kyakubiri to inform then nebiddakaawo oba for educate and do some another thing but entertainment yesooka entertainment oluyimba purposely number one pandlis is for entertain the people them era kyobulanga tuteekamu ebigoma teekamu biki oluyimba newe oluba lulina message enyuma eta naye nga waluyimbye bubi nga telugenda kuentertain nga tetujja tunda tojja veno abantu baagala okukola oveno ogambe mugende mukole antu bagamba wupo ne bwojja n'osooka n'onyumisa noganza bulugenda mugende mukole mukole antu baga because basobola kufuna entertainment baleka bafuna information a pass kati ze nakuba bapambanyi ojuulira message yagenda kukola inspirational song naye eri awo nkeera ku makya maliri 12 ekikunta nenkisula nenva mbuli omukyala nemmuleko nga abatasuze babiri ngenda okunoonya ekyokulya
information kati bwembero nani ogwimande kedde kumacha nolo najitula mungene erukulende kele goma tamalili gome na bele konda ntezola mbembelele malaya muleko bayimino omukyala eso nyono nyoluyimba lwa Detacha na nzizemu nango oluyimba lwa Detacha nendonono. Okay, Detacha walese muloga empya a number SSD ya south abajita Southern Division. St. Anne Southern Division abantu baloza nivuga ya Sudan. Si Sudan nzate Sudan nakenda yo. Najije Jamaica. St. Anne Southern Division. Era kibulanga wano kubali ate sembya yo BP. Ate BP tegeza. Boss for the people nti gundi y'abantu muntu w'abantu. Bobo oli serebu muko bakuwe yo BP is about for the people. Nti oli serebu w'abantu so ovuga bagamba oyo kanege oyo serebu. So St. Anne Southern Division si Sudan. Wajja nayo budget aluvanyuma. Chali wange yajimperesa. Okuva Jamaica. Okuva Jamaica. Chali ate munagana naye nga wangalira Jamaica. Kati engeri gye tuli nti ffe representing wano Jamaica mu Africa. Yampereza eggaali eyo n'aga nti okuva mu St. Anne okuva mu St. Anne Southern Division genda okoleki onyolemu. Sabo wizidi yantu byona ngamba nti eri gyo badde ovuga emabega ko wali. Kawundo. Bisabo gye musigemu na afune wanyolera. Nandi gye musizeemu oyo Chali wange yansigamu nnyo twava wala. Naye olw'okuba nti ntyo muleetera ebizibu. Tannafuna zigula mafuta, tannafuna zikanika, tannafuna za pamiti. Okujoza kwa asobola. Okoza asobola. N'okuvuga ajja kuyiga naye ekyentya tannafuna nniemu aba traffic bajja muzoganya. Akanya katono. Kagamba bintu bingi jukire dine mitawana jayo yetago linamuko nniemu. Kati mugamba akole nniemu ngenda gitereka abantu. Bwe nawulira ka nniemu nga kampiseemu ewange gyembeera. Ngoji musimba. Nganji musimba. Katumalirize. Bigambo ki byomaliriza nabyo? All the people them on the television things around and place the Sakalamanu Runanka. Mugende ku mikutu gyaffe tubane ebintu ebyakabi. TikTok tubane ebintu ebyamaanyi. Ogenda ku Wizard 6x6 n'ofenseko. Nali abazoganya. Ogenda ku Detacha Sakalamani n'otejjusa. YouTube tubane ennyimba tubana biki ebisanyusa. Byonna okumulira ku Detacha Sakalamani. Nze buli wamu abeera Detacha Sakalamani. Instagram, Facebook, Twitter, and everything nayo. TikTok oboji itotya? TikToking. Kuba tukolerayo kye bayita bagalang talking. Tuba mu kweyogeza. So bagereyo batugire. Okay. Kale kyakabinyo webala badala tulaba Mr. Wagwan ne Mr. Wagwan aka Geoffrey Mayanja. Bwovimba omuntu ayinza okuloza nti naye wali olabyeko nekkuba eridde wadde mu Eastern gundi Congo. Omuntu ayinza okuloza nawe olimu olujamaika mu Mr. Wagwan okuva ddi muono n'ensi yaffe. Leka tukuleke.